Ebbaluwa embereberye Pawulo gye yawandiikira Abakkolinto. Abakkolinto embereberye essuula 1. Nze Pawulo eyayitibwa okuba omutume wa Kristo Yesu nga Katonda bwe yayagala. Nze ne Sotene ow'Oluganda. Tuwandiikira ab'ekibiina ky'abakkiriza Katonda mu Kristo eky'omu Kolinto. Mwayitibwa okuba abatuukirivu ne mutukuzibwa mu Kristo Yesu, awamu ne bonna abakoowoola mu buli kifo erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, Mukama waabwe era owaffe. Katonda Kitaffe ne Mukama waffe Yesu Kristo babakwatirwe mmwe ekisa era babawe emirembe. Katonda wange yabakwatirwa mmwe ekisa ng'ayita mu Kristo Yesu, mwebaza bulijjo olw'ekyo kye yabakolera. Mwagaggawalira mu Kristo ne mufuna buli kintu, omuli bye mwogera byonna ne bye mumanyi byonna, kubanga ebyo bye twabategeeza ku Kristo byanywerera ddala mu mmwe. N'olwekyo mulina buli kirabo kyonna nga mulindirira okulabika kwa Mukama waffe Yesu Kristo, era alibanyweza okutuusa ku nkomerero, muleme kuba na kye munenyezebwamu ku lunaku lwa Mukama waffe Yesu Kristo lwaliddirako. Katonda yabayita okwegatta n'omwana we Mukama waffe Yesu Kristo mwesigwa. Abooluganda, mbeegayirira mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, mwenna mukkiriziganye mu bye mwogera, mulemenga kwawukanamu, naye mubenga ba mwoyo gumu n'emmeeme emu. Ab'omu nnyumba ya Kulowe bantegeeza ebifa ku mmwe baganda bange, nga mu mmwe mulimu ennyombo. Kye ŋŋamba kye kino, nti buli omu mu mmwe agamba nti nze ndi wa Pawulo, oba nti ndi wa Apolo, oba nti ndi wa Keefa, oba nti ndi wa Kristo. Kwe kugamba Kristo ayawuliddwamu. Pawulo yali akomereddwa ku musaalaba ku lwammwe, oba mwabatizibwa mu linnya lya Pawulo? Neebaza Katonda, kubanga nze sibatizanga wadde omu ku mmwe, okuggyako Krisipo ne Gaayo. N'olwekyo tewali ayinza kugamba nti yabatizibwa mu linnya lyange, era nabatiza n'ab'omu nnyumba ya Siteefano. Okuggyako abo, simanyi obanga nabatizaayo omulala. Kristo teyantuma kubatiza, wabula yantuma okutegeeza abantu amawulire amalungi, awatali kwesigama ku magezi g'abantu obuntu, si kulwanga omusaalaba gwa Kristo guggwamu amaanyi. Ebigambo ebifa ku musaalaba birabika nga bya busirusiru eri abo abali mu kkubo erigenda mu kuzikirira, naye erifa abalokolebwa biba maanyi ga Katonda, kubanga kyawandiikibwa nti, ndizikiriza amagezi g'abagezi, ne nzigyawo okutegeera kw'abategeevu. Omugezi ali ludda wa? Omunnyonnyozi w'amateeka ali ludda wa? Omuwakanyi w'omulembe guno ali ludda wa? Amagezi g'ensi Katonda tagafudde busirusiru? Katonda mu magezi ge alaze nti abantu tebasobola kumumanya lw'amagezi agaabwe, kyavudde asiima okuyita mu busirusiru bw'ebigambo bye tutegeeza abantu, alyoke alokole abo abamukkiriza. Abayudaaya baagala kulaba byewuunyo, Abayonaani banoonya magezi, naye ffe tutegeeza abantu Kristo eyakomererwa ku musaalaba. Kristo oyo nkonge eri Abayudaaya, ate busirusiru eri ab'amawanga amalala. Naye Kristo maanyi ga Katonda, era magezi ga Katonda eri abo Abayudaaya n'Abayonaani Katonda baayise, kubanga obusirusiru bwa Katonda businga abantu amagezi, n'obunafu bwa Katonda businga abantu amaanyi. Kale abooluganda, mujjukire nga bwe mwali Katonda bwe yabayita. Batono mu mmwe ensi be yandiyise ab'amagezi, batono abaali ab'obuyinza, era batono abaali ab'ekitiibwa. Kyokka Katonda yalonda ebyo ensi byeyita ebisirusiru, alyoke akwase ab'amagezi ensonyi, era yalonda ebyo ensi byeyita ebinafu, alyoke akwase eby'amaanyi ensonyi. Katonda yalonda ebyo ensi byegaya era byenyooma, era byeyita ebitaliiwo, alyoke azikirize ebyo ensi byeyita ebikulu, waleme kubaawo yenyumiriza mu maaso ga Katonda. Kyokka mmwe Katonda yabagatta ne Kristo, gwe yafuula amagezi gaffe. Mu Kristo ono Katonda mwe tufuulira abatuukirivu, mwe tutukuliza, era mwe yatununulira, nga bwe kyawandiikibwa nti, eyeenyumiriza yeenyumirizenga mu Mukama. Abakkolinto embereberye essuula 2. Abooluganda, bwe najja gye muli okubategeeza ekyama kya Katonda, saakozesa bigambo bizibu okutegeera oba eby'amagezi ennyo, kubanga bwe nnali nammwe nasalawo okwerabira ebirala byonna okuggyako Yesu Kristo yakomererwa ku musaalaba. Bwe nnali mu mmwe nali munafu era nga nkankana nnyo olw'okutya,
era mu kwogera kwange ne mu kuyigiriza kwange temwalimu bigambo by'amagezi ebisendasenda, wabula mwalimu amaanyi ga Mwoyo Omutuukirivu. Okukkiriza kwammwe kuleme kunywerera ku magezi g'abantu buntu, wabula ku maanyi ga Katonda. Naye mwabo abakulu mu mwoyo twogera eby'amagezi, naye eby'amagezi agatali g'abantu ab'oku nsi kuno, wadde ag'abafuzi b'ensi eno abaggwaawo. Wabula twogera eby'amagezi ga Katonda agatamanyiddwa bantu era agaakisibwa. Katonda yagateekateeka edda n'edda lyonna gabe ekitiibwa kyaffe. Tewali n'omu ku bafuzi ku nsi kuno ategeera magezi ago, kubanga singa baagategeera tebandikomeredde ku musaalaba Mukama ow'ekitiibwa. Naye nga bwe kyawandiikibwa nti, ebyo eriiso bye litalabangako, n'okutu bye kutawulirangako, era ebitalowoozebwangako muntu n'omu, byebyo Katonda bye yategekera abamwagala. Kyokka ffe Katonda ng'ayita mu Mwoyo we yatumanyisa ekyama ekyo, kubanga Mwoyo anoonyereza buli kintu n'ekyo ekiri mu Katonda yennyini. Tewali amanya birowoozo bya muntu wabula Omwoyo gwe gubimanya. Bwe kityo ne Mwoyo wa Katonda ye yekka amanya ebya Katonda. Tetwaweebwa mwoyo gwa ku nsi kuno, wabula twaweebwa mwoyo eyava ewa Katonda, tulyoke tutegeerenga ebyo Katonda by'atuwa. N'olwekyo tetwogera bigambo by'amagezi g'abantu buntu, wabula twogera ebyo Mwoyo by'ayigiriza ne tubinnyonnyola abo abategeera ebya Mwoyo. Naye omuntu atafugibwa Mwoyo wa Katonda tasobola kukkiriza bya Mwoyo wa Katonda, kubanga abirabanga eby'obusirusiru, era tayinza kubitegeera kubanga byekennenyezebwa muntu alina Mwoyo wa Katonda. Oyo afugibwa Omwoyo yeekenneenya byonna, naye ye tewali n'omu amwekenneenya, kubanga ani amanyi Mukama by'alowooza alyoke amuwabule. Kyokka ffe tumanyi endowooza ya Kristo. Abakkolinso embereberye essuula 3. Kale abooluganda, saasobola kwogera nammwe ng'abafugibwa Omwoyo, naye nayogera nammwe ng'abantu abafugibwa omubiri abakyali abato mu Kristo. Nabanywesa amata, saabaliisa mmere, kubanga mwali temunnagisobola, era ne kaakano temunnagisobola, kubanga mukyafugibwa omubiri. Kale obujja n'okuyombagana bwe bibeera mu mmwe, olwo nga temufugibwa mubiri, era nga n'empisa zammwe si z'abantu buntu. Kale omu mu mmwe bw'agamba nti, nze ndi wa Pawulo, n'omulala nti, nze ndi wa Apolo, olwo temubanga abantu obuntu. Kale Apolo y'ani? Ye Pawulo y'ani? Si baweereza buweereza abaabaleetera okukkiriza nga Mukama bwe yawa buli omu? Nze nasiga, Apolo n'afukirira, kyokka Katonda ye yakuza. Oyo asiga n'oyo afukirira si be bakulu, wabula Katonda akuza. Oyo asiga n'oyo afukirira bonna benkana, era buli omu aliweebwa empeera ye okusinziira ku mulimu gwe yakola, kubanga ffe tuli bakozi abakolera awamu ne Katonda, mwe muli nnimiro ya Katonda, muli nnyumba ya Katonda. Nakola omulimu gw'omuzimbi omukugu nga nsinziira ku kisa kya Katonda kye yankwatirwa, ne nteekawo obusingi n'omuzimbi omulala kwazimbira. Kyokka buli aguzimbirako yeegenderezenga, kubanga Yesu Kristo yateekebwawo nga gwe musingi gwokka, era tewali ayinza kuteekawo omusingi mulala. Kale ku musingi ogwo omuntu bw'azimbisaako zaabu, ffeeza, amayinja ag'omuwendo, emiti, essubi, ebisasiro, omulimu gwa buli omu gulirabibwa. Olunaku Mukama lwalisalirako omusango lwe luligwoleka, kubanga lulikya na muliro, era omuliro ogwo gwe gulyoleka omulimu gwa buli omu nga bwe gufaanana. Omuntu kye yazimba ku musingi ogwo bwe kirisigalawo aliweebwa empeera, naye bwe kiryokebwa alikifiirwa, wabula ye yennyini alirokolebwa, kyokka ng'alinga ayise mu muliro. Temumanyi nga muli ssinzizo lya Katonda, era nga Mwoyo wa Katonda abeera mu mmwe? Kale omuntu bw'azikiriza essinzizo lya Katonda, omuntu oyo alizikirizibwa Katonda, kubanga essinzizo lya Katonda ttukuvu, era essinzizo eryo ye mmwe. Waleme kubaawo yeerimba. Bw'abaawo mu mmwe eyeerowooza okuba omugezi mu by'ensi, afuukenga musiru lw'aliba omugezi, kubanga amagezi g'ensi buba busirusiru mu maaso ga Katonda. Kyawandiikibwa nti, Katonda akwatira abagezi mu bugezigezi bwabwe. Era kyawandiikibwa nti,
Mukama amanyi nti ebirowoozo by'abagezi tebiriimu nsa. Kale mulemenga kwenyumiririza mu bantu, kubanga byonna byammwe, oba Pawulo, oba Apolo, oba Keefa, oba ensi, oba obulamu, oba okufa, oba ebiriwo, oba ebigenda okubaawo, byonna byammwe. Mwe muli ba Kristo, ate Kristo wa Katonda. Abakkolinso embereberye essuula 4. Abantu basaana batubalenga nti tuli baweereza ba Kristo abakwasibwa ebyama bya Katonda, kubanga omuwanika kimugwanira okuba omwesigwa. Naye nze sifaayo mmwe oba omuntu omulala yenna okunsalira omusango. Nange nze nnyini sigwesalira, kubanga seemanyiiko musango. Naye ekyo tekitegeeza nti sirina musango, wabula agunsalira ye Mukama. Nolwekyo temusaliranga muntu musango ng'ekiseera tekinnatuuka, era nga Mukama tannajja. Bw'alijja, alimulisa buli kintu ekikwekeddwa mu kizikiza, era aliraga ebirowoozo ebiri mu mitima gy'abantu. Olwo n'alyoka awa buli omu ettendo erimusaanira. Abooluganda, ebyo byonna mbyogedde ku Apolo ne ku nze nzennyini, ng'ekyokulabirako, biryoke bibayambe muyige ekyawandiikibwa ekigamba nti tosukkanga kipimo, era mu mmwe temusaana kubaamu agulumiza muntu n'omu ate n'anyooma omulala. Ani akufudde omukulu wa banno? Kiki ky'olina ky'otaaweebwa buweebwa? Kale obanga woweebwa, lwaki weenyumiriza nga ataaweebwa buweebwa? Mumaze okufuna byonna bye mwetaaga, mugaggawadde, mufuuse bakabaka newankubadde nga ffe si bwe tuli. Ddala nandyagadde mube bakabaka, naffe tulyoke tubeere bakabaka wamu nammwe. Kubanga ndowooza nti ffe abatume, Katonda yatuwa ekifo ekisemberayo ddala, nga tuliyiga abasaliddwa ogw'okuttibwa, kubanga twafuuka ekyo ensi n'abantu bonna kye beerolera. Ffe tuli banafu, naye mmwe muli b'amaanyi. Mmwe muweebwa ekitiibwa, naye ffe tunyoomebwa. Era n'okutuusa kati, tulumwa enjala n'ennyonta, tetulina kye twambala, tukubibwa era tubungeeta bubungeesi, era tutegana nga tukola n'emikono gyaffe. Batukolimira, ffe ne tubasabira mikisa. Bwe tuyigganyizibwa, tugumiikiriza. Bwe tuvumibwa, ffe tuddamu naggonjebwa. Era okutuusa kaakano, tulinga ebisasiro eby'ensi era obusa bwa byonna. Ebyo si biwandiika lwa kubaswaza, wabula lwa kubabuulirira ng'abaana bange abaagalwa. Kubanga newankubadde nga mu Kristo mulina abayigiriza 10,000, naye temulina bakitammwe bangi. Kubanga olw'okubaleetera amawulire amalungi, nafuuka kitammwe mu Kristo Yesu. Kale mbeegayiridde mulabirenga ku nze. Kyenvudde mbatumira Timoteewo, ye mwana wange omwagalwa era omwesigwa. Alibajjukiza ebyo bye ngoberera mu bulamu bwange mu Kristo, era bye njigiriza wonna wonna mu buli kibiina ky'abakkiriza Kristo. Abamu mu mmwe beekulumbaza nga balowooza nti nze sigenda kujja gye muli. Kyokka Mukama bw'alyagala ndijja mangu gye muli, manyire ddala ebyo abeekulumbaza bye baasooka okukola, so si ebyo bye boogera obwogezi. Kubanga obwakabaka bwa Katonda tebuli mu bigambo bugambo, wabula mu maanyi. Mwagalako ki? Mwagala njije na muggo, oba njije nga njijudde okwagala era n'obukkakkamu? Abakkolinso embereberye essuula 5. Tutegedde nti mu mmwe mulimu obwenzi obutasangibwa na batalina kukkiriza, kubanga omuntu atwala muka kitaawe n'amufuula mukazi we. Ne mwekulumbaza songa mwandinakuwadde bunakuwazi, era yakola ekyo yandibadde aggyibwa mu mmwe. Nze newankubadde siri eyo nammwe mu mubiri, naye nga bwe ndi nammwe mu mwoyo, omuntu eyakola ekikolwa ekyo mmaze okumusalira omusango okumusinga. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, mukuŋŋaane nga nange ndi nammwe mu mwoyo, era nga n'amaanyi ga Mukama waffe Yesu Kristo gali nammwe, muweyo eri Setaani omuntu eyakola ekyo, omubiri gwe guzikirizibwe, omwoyo gwe gulyoke gulokolebwe ku lunaku Mukama waffe Yesu lw'aliddirako. Temusaana kwekulumbaza. Temumanyi nti ekizimbulukusa ekitono kizimbulukusa ekitole kyonna? Mugyeewo ekizimbulukusa ekyo eky'edda, mulyoke mubeerere eddala ekitole ekijja, nga ddala temuliimu kizimbulukusa, kubanga Kristo, endiga ey'okuyitako kwaffe, atambiddwa. Kale tulye embaga eteri ya mugaati ogulimu ekizimbulukusa eky'edda, eky'ettima n'obubi, naye ey'omugaati ogutaliimu kizimbulukusa,
bwe bulongoofu, obwesimbu n'amazima. Mu bbaluwa gye nabawandiikira nabagamba obuteetabanga na benzi, kyokka sigamba abenzi abatalina kukkiriza, ab'omululu oba abanyazi oba abasinza ebitali Katonda, kubanga okwewala abo mpozzi mwandibadde nga muviira ddala ku nsi kuno. Naye kaakano mbawandiikira mulemenga kwetaba na muntu n'omu eyeeyita ow'Oluganda bw'abanga mwenzi oba ow'omululu oba asinza ebitali Katonda oba omuvumi w'abantu oba omutamiivu oba omunyazi. Ow'engeri eyo n'okulya temulyanga naye. Kale nfaayo ky'okusalira omusango abantu ab'ebweru, Katonda yali gubasalira. Naye abo ab'omu nju yammwe temusaana kubasalira musango. Ekyawandiikibwa kigamba nti omubi mumujje mu mmwe. Abakolinto embereberye ssuula 6. Omu mu mmwe bw'abaako kyavunaana munne, lwaki aguma okutwala ensonga ze mu balamuzi abatalina kukkiriza n'atazitwala mu bantu ba Katonda? Temumanyi nti abantu ba Katonda be balisalira ensi omusango? Obanga mmwe mulisalira ensi omusango, kale temusobola kusala musango mu busongo oba obutono. Temumanyi nti ffe tulisalira bamalayika omusango? Kale tuyinza tutya okulemwa okusala emisango egy'omu bulamu buno? Kale bwe muba n'emisango egy'engeri eyo, lwaki mugitwala eri abo ab'ebweru abanyoomebwa mu kibiina ky'abakkiriza Kristo? Kino nkyogedde kubaswaza. Ddala mu mmwe temuyinza kuzuulamu muntu mugezi asobola okusala omusango gw'ab'Oluganda? Ddala ow'Oluganda wawaabire muganda we eri abo abatalina kukkiriza? Naye n'okuwozaŋŋanya mwekka na mwekka kiraga nti muli mu kabi. Lwaki temugumiriza byamukoleddwa akabi? Lwaki temugumira byakulyazaamanyizibwa? Ne mmwe mwennyini mukola bubi era mulyazaamaanya. Kino mukikola ne ku baganda bammwe. Temumanyi nti abatali batuukirivu tebalina mugabo mu bwakabaka bwa Katonda? Temulimbibwanga. Abo abakola eby'obukaba, abasinza ebitali Katonda, abenzi, abali ebisiyaga, ababbi, ab'omululu, abatamiivu, abawaayiriza n'abanyazi tebalifuna mugabo mu bwakabaka bwa Katonda. Era abamu ku mmwe mwalinga abo. Naye olw'erinnya lya Mukama Yesu Kristo n'olwa Mwoyo wa Katonda mwanaazibwa era mwatukuzibwa ne muweebwa obutuukirivu. Omu ayinza okugamba nti byonna nzikirizibwa okubikola, weewaawo naye si byonna ebigasa. Nange nnyinza okugamba nti byonna nzikirizibwa okubikola, naye nga byo si bye binfuga. N'omulala ayinza okugamba nti ebyokulya byatonderwa lubuto, n'olubuto lwatonderwa byakulya. Weewaawo, naye byombi Katonda alibiggyawo. Naye omubiri teguliiwo lwa bwenzi, wabula guliwo lwa Mukama, ne Mukama lwa mubiri. Katonda yazuukiza Mukama, era naffe alituzuukiza olw'amaanyi ge. Temumanyi nti emibiri gyammwe bitundu bya mubiri gwa Kristo? Kale nnyinza okuddira ebitundu by'omubiri gwa Kristo ne mbifuula ebitundu by'omwenzi? Ekyo siyinza kukikola. Temumanyi nti eyeegatta n'omwenzi bombi baba omubiri gumu? Kubanga kyawandiikibwa nti bombi bali bomubiri gumu. Kyokka oyo yeegatta ne Mukama bombi baba omu mu mwoyo. Mwewalenga obwenzi. Buli kibi omuntu kyakola kiba bweru wa mubiri gwe, kyokka oyo ayenda akola ekibi ku mubiri gwe gwennyini. Temumanyi nti emibiri gyammwe ly'essinzizo lya Mwoyo Mutuukirivu abeera mu mmwe, Katonda gwe yabawa? Era temumanyi nti temuliiwo ku lwammwe, mwagulwa n'omuwendo munene? N'olwekyo emibiri gyammwe mugikozesenga ebyo ebiweesa Katonda ekitiibwa. Abakolinto embereberye essuula 7. Kaakano bino bye bikwata ku ebyo bye mwampandiikira. Kirungi omusajja alemenga kuwasa, kyokka olw'okwewala obwenzi, kisaana buli musajja afune omukazi owuwe, era na buli mukazi afune bba. Omusajja atuukirizenga ekimubangibwa mu bufumbo, era n'omukazi akolenga bw'atyo. Omukazi si alina obuyinza ku mubiri gwe, wabula bba yagulinako obuyinza. Bw'atyo n'omusajja si alina obuyinza ku mubiri gwe, wabula mukazi we yagulinako obuyinza. Abafumbo, buli omu alemenga kugaana munne, wabula mpozzi nga mulagaanye ekiseera mulyoke mubenga n'ebbanga ery'okwegayiririramu Katonda. Naye oluvannyuma muddiŋŋanenga, si kulwanga Setaani abakema olw'obuteefuga bwammwe. Ekyo nkyogera nga mbalaga nti muyinza okukikola, so si tteeka. Nandyagadde abantu bonna babenga nze bwe ndi, kyokka buli omu alina ekirabo kye eky'enjawulo Katonda kye yamuwa. Omu kya ngeri eno n'omulala kya ngeri ndala.
abo abatali bafumbo ne bannamwandu mbategeeza nti singa basigalira awo nga nze bwendi kyandibadde kirungi. Naye obanga tebasobola kwefuga, kale bawase abo bafumbirwe, kubanga okufumbiriganwa kusinga okubonyaabonyezebwa okwegomba. Babafumbo mbalagira bwe nti si nze mbalagira wabula Mukama. Omukazi tanobanga ku bba, singa anoba tafumbirwenga nate. Ateekwa kubeerera awo, oba si ekyo addiŋŋane ne bba. Abalala bo mbagamba, nze so si Mukama, nti owooluganda bw'abanga n'omukazi atali mukkiriza ng'ayagala okubeera naye tamugobanga. Era singa omukazi abeera n'omusajja atali mukkiriza ng'ayagala okubeera naye tamunobangako. Kubanga omusajja atali mukkiriza atukuzibwa olw'okwegatta ne mukazi we, era n'omukazi atali mukkiriza atukuzibwa olw'okwegatta ne bba omukkiriza. Singa tekiri bwe kityo, abaana bammwe tebandibadde balongoofu naye kaakano batukuvu. Kyokka oyo atali mukkiriza bw'ayagala okwawukana, baawukane. Muganda waffe oba mwannyinaffe, tewali kimusiba mu ekyo, kubanga Katonda yatuyitira mirembe. Gwe omukazi omukkiriza omanye otya ng'olirokola balo? Oba gwe omusajja omukkiriza omanye otya ng'olirokola mukazi wo? Buli omu abe mu bulamu Mukama bwe yamuwa, era Katonda bwe yamuyitira. Ekyo kye kiragiro ky'empa mu bibiina byonna eby'abakkiriza Kristo. Eyakkiriza nga mukomole aleme okwegomba okuba ataakomolebwa. N'oyo eyakkiriza nga si mukomole aleme kwegomba kukomolebwa. Kubanga okukomolebwa oba obutakomolebwa si kye kikulu, wabula ekikulu kwe kukwatanga ebiragiro bya Katonda. Buli omu asigalenga mu mbeera gye yayitirwamu. Wayitibwa ng'oli muddu, kale tofaayo. Naye obanga ofunye omukisa okufuuka ow'eddembe, togufiirwa. Kubanga yayitibwa Mukama nga muddu, Mukama yamufuula muntu we wa ddembe. N'oyo Mukama gwe yayitanga wa ddembe, muddu mu Kristo. Mwe yabagula omuwendo munene, n'olwekyo temufuukanga baddu b'abantu. Abooluganda, buli omu abeerenga mu mbeera gye yalimu Katonda bwe yamuyita. Ebikwata ku batali bafumbo, sirina kiragiro kiva eri Mukama, naye mbawa ekirowoozo kyange ng'omuntu eyasaasirwa Mukama n'enfuuka omwesigwa. Okusinziira ku bizibu ebiriwo kaakano, ndowooza nti omuntu kirungi okusigala nga bw'ali. Bw'oba n'omukazi, leka kugezaako kumweggyako. Bw'oba toli mufumbo, leka kugezaako kunoonya mukazi wa kuwasa. Kyokka bw'owasa oba tokoze kibi, era n'omukazi atali mufumbo bw'afumbirwa aba takoze kibi. Wabula abo abafumbirwa banaabeeranga n'emitawaana egy'obufumbo, naye mmwe nandyagadde okugibawonya. Abooluganda, mbagamba nti ekiseera kisigadde kitono, era okuva kaakano abo abalina abakazi babenga abatalina, n'abo abakaaba babenga abatakaaba, n'abo abasanyuka babenga abatasanyuka, abo abagula babenga abatalina kintu, era n'abo abakozesa eby'oku nsi kuno babenga abatabikozesa, kubanga ensi eno nga bw'eri eggwaawo. Njagala mulemenga kweraliikirira. Omusajja atali mufumbo yeemalira ku mulimu gwa Mukama, era Mukama gw'ayagala okusanyusa. Naye omufumbo yeraliikirira bya mu nsi nga bw'anaasanyusa mukazi we. Aba yeesazeemu, alowooza wabiri. Era omukazi atali mufumbo oba omuwala yeemalira ku bya Mukama, ayagala abe mutukuvu mu mubiri ne mu mwoyo. Naye omukazi omufumbo yeraliikirira bya mu nsi nga bw'anaasanyusa bba. Ebyo mbyogera lwa bulungi bwammwe, sibatikka mugugu, wabula mbalaga bulaze ekisinga obulungi, mulyoke mweweere ddala Mukama nga temutaataaganyizibwa. Naye omusajja bw'alowoozanga nti tayisizza bulungi omuwala gw'abeera naye bw'atamuwasa, ate nga tayinza kwefuga, akolenga bw'ayagala, bafumbiriganwe. Ekyo si kibi. Naye oyo omunywevu mu mutima gwe, era nga talina kimuwaliriza, naye nga yeefuga, n'amalirira obutawasa muwala oyo, wabula okumukuumanga mwannyina, aba akoze bulungi. Kale oyo awasa omukazi gw'ayogereza aba akoze bulungi, kyokka oyo amukuumanga mwannyina y'asinga. Omukazi omufumbo taba wa ddembe okufumbirwa omusajja omulala nga bba akyali mulamu. Kyokka bba bw'afa, olwo aba wa ddembe okufumbirwa omusajja omulala gw'aba ayagadde, wabula ng'agoberera Mukama ky'ayagala. Kyokka bw'asigala nga bw'ali, lw'asinga okuba n'essanyu. Ekyo kye kirowoozo kyange, era ndowooza nti nange nina mwoyo wa Katonda. Abakkolinso embereberye essuula 8. Kale ebyo ebikwata ku kulya ebiweereddwayo eri ebitali Katonda, kituufu nti ffenna tutegeera, naye okutegeera kuleeta okwekulumbaza, wabula okwagala kwe kuzimba. Omuntu bw'alowooza nti alina ky'amanyi,
abatannamanya ngeri gy'asaanira kumanyamu. Naye omuntu bw'ayagala Katonda, omuntu oyo amanyibwa Katonda. Naye bwe twogera ku kulyanga ebiweebwayo eri ebyo ebitali Katonda, tumanyi nti ebyo ebitali Katonda tebiriimu nsa. Tumanyi nti waliwo Katonda omu yekka, newankubadde nga waliwo abayitibwa balubaale mu ggulu oba ku nsi. Era newankubadde nga balubaale abo be bakama abangi, naye tulina Katonda omu, Kitaffe eyatonda ebintu byonna, era nga naffe tubeerawo ku bubwe. Era waliwo Mukama omu yekka Yesu Kristo, byonna mwe byatonderwa, atubeesaawo. Kyokka si bonna abamanyi ekyo. Naye abantu abamu baamanyiira ebitali Katonda, era n'okutuusa kaakano bwe balya emmere eyo balowooza nti y'ebyo ebitali Katonda. Era olw'okubanga omwoyo gwabwe munafu, balowooza nti bakoze kibi okulya emmere eyo. Kyokka emmere si yetufuula abalungi eri Katonda, era bwe tutalya tetulina kye tufiirwa, ne bwe tulya tetulina kye tweyongerako. Naye mwegendereze, eddembe lyammwe lireme okufuuka ekyesittaza abanafu, kubanga ggwe amanyi singa omuntu omunafu mu mwoyo akulaba ng'otudde mu ssabo olya, ekyo tekirimugumya okulya ebyo ebiweereddwayo eri ebitali Katonda. Kale muganda w'oyo omunafu, Kristo gwe yafiirira alizikirira olw'okumanya kwo. N'olwekyo bw'okola ekibi ku baganda bo, n'ofumita omwoyo gwabwe omunafu, oba okikoze ku Kristo. Kale obanga kyendya kireetera muganda wange okugwa mu kibi, siiryenga nnyama emirembe gyonna, nneme okuleetera muganda wange okugwa mu kibi. Abakkolinso embereberye essuula 9. Siri wa ddembe, siri mutume, saalaba Yesu Mukama waffe, si mmwe bibala by'omulimu gwe nkolera Mukama? Obanga siri mutume eri abalala, naye eri mmwe ndi mutume, kubanga mmwe kabonero akakakasa nti Mukama yantuma. Bino bye nnyanukula abo abanvuma. Tetulina buyinza ku byakulya na byakunywa byaffe? Tetulina buyinza okutambulanga n'omukazi ow'oluganda ng'abatuma abalala ne Keefa ne baganda ba Mukama bwe bakola? Oba nze nzekka ne Balunabba ffe tusaana okwekolera? Muserikale ki eyali yeesasulidde ebimukolako ng'ali mu lutabaalo? Ani asimba ennimiro y'emizabbibu n'atalya ku bibala byamu? Oba ani alunda ente n'atonya ku mata gaazo? Ebyo mbyogera ku bwange? Etteeka nalyo si bwe ligamba? Kubanga kyawandiikibwa mu mateeka ga Musa nti, ente togisibanga mumwa ng'ewuula eŋŋaano. Olowooza nti Katonda ente zaalumirwa? Oba kino akyogera ku lwaffe abantu? Ekyo kyawandiikibwa ku lwaffe, kubanga oyo alima era n'oyo akungula basaanira okukola omulimu gwabwe nga basuubira okufuna ku bibala. Ffe aba basigamu ebirungi eby'omwoyo, kiba kinene nnyo bwe tukungula ku byammwe ebigasa omubiri, obanga abalala balina obuyinza okubifunako. Obuyinza obwo si ffe tusinga okuba nabwo, naye obuyinza obwo tetubukozesezza, wabula tugumiikiriza byonna tuleme kuziyiza amawulire amalungi aga Kristo. Temumanyi nti abo abaweereza mu ssinzizo balya ku bya mu ssinzizo, era nga n'abo abaweereza ku alutaali bagabana ku biweebwayo mu kifo ekyo? Era bw'atyo ne Mukama yalagira nti abo abategeeza abantu amawulire amalungi basaana okuliisibwa olw'omulimu ogwo. Naye nze ebyo sibisabye, era bwe mpandiika kino sigamba nti binkolerwe, kubanga waakiri nfe okusinga omuntu lwanzijako ekyo ekinneenyumirizisa. Bwe ntegeeza abantu amawulire amalungi, ekyo tekinneenyumirizisa, kubanga nteekwa buteekwa okukikola. Era ziba zinsanze bwe sitegeeza abantu amawulire amalungi. Singa ekyo nkikola lwa kweyagalira, nandibadde nsaanira okuweebwa empeera. Naye nga bwe sikikola lwa kweyagalira, nkikola lwa kubanga Katonda yankwasa omulimu ogwo. Kale empeera yange yeeruwa? Empeera yange kwe kutegeeza abantu amawulire amalungi nga sisasulwa era nga sirina na kimu kye nsaba olw'omulimu ogwo. Newankubadde nga siri muddu wa muntu n'omu, nafuuka muddu wa bonna ndyoke ndeete bangi eri Kristo. Mu Bayudaaya nafuuka ng'Omuyudaaya ndyoke ndeete Abayudaaya. Mu abo abafugibwa amateeka g'Ekiyudaaya nafuuka nga bo ndyoke mbaleete. Mu baamawanga amalala abatalina mateeka ga Kiyudaaya nafuuka nga atagalina ndyoke ndeete abo abatalina mateeka ago. Kino tekitegeeza nti sikwata mateeka ga Katonda, kubanga nfugibwa amateeka ga Kristo. Mu banafu mu kukkiriza nafuuka ng'omunafu ndyoke mbaleete. Nafuuka byonna eri bonna ndyoke mbeeko abamu ku bo bendokola. Ebyo byonna mbikola olw'amawulire amalungi ndyoke ngabane ku birungi ebiva mu go. Temumanyi nti mu mbiro ez'empaka abadduka baba bangi,
naye aweebwa ekirabo abeera omu. Kale muddukenga bwe mutyo, mulyoke muweebwe ekirabo. Buli eyeetaba mu mizannyo egy'empaka yeegendereza mu byonna. Kale bo bakola bwe batyo balyoke baweebwe engule eyonooneka, naye ffe tuliweebwa engule eteyonooneka. N'olwekyo siddukanga atalina kye ŋŋenderera, nwana naye siringa oyo akuba ebbanga. Mbonereza omubiri gwange era ngufuga, si kulwa nga mmala okutegeeza abalala amawulire amalungi, ate nze nnyini ne sisiimibwa. Abakolinto embereberye essuula 10. Abooluganda, njagala mumanye ebyatuuka ku bajjajjaffe. Bonna baakulemberwanga ekire, era bonna baayita mu nnyanja emmyufu, era bonna ng'abagoberezi ba Musa baabatizibwa mu kire ne mu nnyanja. Era bonna emmere baalyanga ku emu ey'omwoyo, era bonna baanywanga ekyokunywa kimu eky'omwoyo, kubanga baanywanga mu lwazi olw'omwoyo olwabagobereranga, era olwazi olwo yali Kristo. Naye era bangi ku bo Katonda teyabasiima, kyebaava bafiira mu ddungu. Ebyo byali byakutulabula tulemenga okwegomba ebibi nga bo bwe baakola. Temusinzanga ebyo ebitali Katonda ng'abamu ku bo bwe baakola, nga bwe kyawandiikibwa nti, abantu baatuula okulya n'okunywa ne basituka kuzannya. Tulemenga okwenda ng'abamu ku bo bwe baayenda ne bafa abantu 2,300 ku lunaku lumu. Tulemenga kukema Mukama ng'abamu ku bo bwe baamukema ne bazikirizibwa emisota. Era tulemenga kwemulugunya ng'abamu ku bo bwe beemulugunya malayika n'abatta. Ebyo byonna byabatuukako biryoke bibe ebyokulabirako, era byawandiikibwa olw'okutuyigiriza ffe abaliwo ng'enkomerero eneetera okutuuka. Kale oyo alowooza nti ayimiridde yeegendereze ng'aleme okugwa. Ebikemo ebibatuuseeko byebyo ebituuka ku bantu bonna. Katonda mwesigwa era taabalekenga kutuukibwako bikemo bibayitiridde. Era mu kukemebwa anaabawanga amaanyi ag'okugumira ebikemo n'amagezi ag'okubiwangula. N'olwekyo mikwano gyange, mwewalenga okusinza ebyo ebitali Katonda. Njogera nammwe nga mmanyi nti mutegeera. Kale mulabe kye ŋŋamba. Bwe twebaza Katonda olw'ekikopo ekiweebwa omukisa, tuba tetussa kimu n'omusaayi gwa Kristo. Omugaati guli gumu, era ffe abangi tuli omubiri gumu, kubanga tugabana ku mugaati gumu. Kale mulabe ab'eddiini y'Ekiyudaaya kye bakola. Abo abali ebitambiro eby'oku alutaali tebeetabawo wamu ne Katonda aweerezebwa ebitambiro ebyo. Ddala ŋŋamba nti ekitali Katonda oba ekyokulya ekiweebwayo eri ebitali Katonda biriko kye bigasa? Nedda, temuli mugaso. Kye ŋŋamba kye kino nti ebyo abantu b'ensi bye batambirira babitambirira balubaale so si Katonda. Naye saagala mmwe mwetabe n'abalubaale. Temuyinza kunywa ku kikopo kya Mukama ne ku kikopo ky'abalubaale. Temuyinza kuliira ku mmeeza ya Mukama ne ku mmeeza y'abalubaale. Kale twagala kunyiza Mukama? Ffe tumusinga amaanyi? Byonna bikkirizibwa, weewaawo naye si byonna ebigasa. Byonna bikkirizibwa naye si byonna ebizimba. Walemenga kubaawo afa ku bibye byokka, wabula afenga ne ku by'abalala. Buli ekitundibwa mu katale mukiryanga nga temuliiko kye mubuuza olw'obulungi bw'omwoyo gwammwe, kubanga ensi ne byonna ebigirimu bya Mukama. Atali mukkiriza bw'abayitanga ku kijjulo ne mukkiriza okugenda, buli kye babaleeteranga okulya mukiryanga nga temuliiko kye mubuuza olw'obulungi bw'omwoyo gwammwe. Naye omuntu bw'abagambanga nti kino kyaweereddwayo eri ebitali Katonda, temukiryanga olw'oyo abagambye n'olw'obulungi bw'omwoyo. Ŋŋamba lwa bulungi bwa mwoyo gwe so si gugwo. Waliwo ayinza okugamba nti lwaki eddembe lyange likugirwa olw'okweraliikirira kw'omuntu omulala? Bwe ndya nga neebazizza Katonda, lwaki nnenyezebwa olw'ekyo kye ndya nga neebazizza? Kale byonna bye munaakolanga, oba kulya oba kunywa, mubikolenga nga mugenderera mu kitiibwa kya Katonda. Temwesittazanga Bayudaaya newankubadde Abayonaani, wadde ekibiina ky'abakkiriza Katonda mu Kristo. Mube nga nze agezaako okusanyusa bonna mu buli kye nkola, nga sifa ku bulungi bwange nzekka, wabula ku bw'abangi balyoke balokolebwe. Abakolinto embereberye essuula 11. Mulabire ku nze nga nze bwe ndabira ku Kristo. Mbatendereza olw'okunjijukira mu byonna
n'olw'okugoberera byonna bye nabayigiriza. Naye njagala mutegeere nti Kristo yakulira buli muntu, era nti omusajja yakulira mukazi we, era nti Katonda yakulira Kristo. Kale omusajja bw'abanga yeegayirira Katonda, obanga ategeeza abantu ekigambo kya Katonda n'abikka ku mutwe gwe, aswaza Kristo mukama we. Kyokka omukazi bw'abanga yeegayirira Katonda, obanga ategeeza abantu ekigambo kya Katonda nga tabisse ku mutwe gwe, aswaza bba, kubanga omukazi oyo abanga amwereddwako enviiri. Kale omukazi bw'atabikka ku mutwe gwe, asalengako enviiri ze. Naye obanga kyansonyi omukazi okusalako enviiri ze oba okumwebwa omutwe, kale ateeka okubikkanga ku mutwe gwe. Omusajja ye tasaana kubikka ku mutwe gwe, kubanga yalaga ekifaananyi n'ekitiibwa kya Katonda. Kyokka omukazi yalaga ekitiibwa ky'omusajja, kubanga omusajja si yatondebwa ng'aggyibwa mu mukazi, wabula omukazi yatondebwa ng'aggyibwa mu musajja. Era omusajja teyatondebwa lwa mukazi, wabula omukazi yatondebwa olw'omusajja. Kale olw'abamalayika, omukazi asaanye okubangako akabonero ku mutwe gwe akalaga nti afugibwa. Newankubadde nga kiri bwe kityo, naye mu Mukama, omukazi tabaawo awatali musajja, n'omusajja tabaawo awatali mukazi. Kubanga ng'omukazi bwe yatondebwa ng'aggyibwa mu musajja, n'omusajja azaalibwa mukazi, naye byonna biva wa Katonda. Nammwe mwennyini mulabe, kisaana omukazi okwegayirira Katonda nga tabisse ku mutwe gwe? Embeera y'abantu tebayigiriza nti omusajja okukuza enviiri kimuswaza, naye ng'omukazi okuba n'enviiri mpanvu kiba kya kitiibwa, kubanga enviiri ze zaamuweebwa lwa kumubikka. Naye bwe waba waayagala okuleeta empaka ku bino, ategeere nti ffe, wadde ab'ebibiina by'abakkiririza Katonda mu Kristo, tetulinaayo kirala. Mu kino kye mbakubiriza, sibatendereza, kubanga bwe mukuŋŋaana ebivaamu tebiba birungi, wabula biba bibi. Ekisookera ddala, bantegeeza nti bwe mukuŋŋaana mu kibiina ky'abakkiriza Kristo, mwawukanayawukanamu. Era ekyo ku ludda olumu nzikiriza nti bwe kiri, kubanga era okwesalaasalamu kuteekwa okubaawo, ab'amazima mu mmwe balyoke bamanyibwe. Bwe mukuŋŋaana, ekyo kye mulya tekikyali kiro kya Mukama waffe, kubanga bwe muba mulya, buli omu alya mmere ye n'atalinda banne. Abamu baba bakyali bayala, abalala nga batamidde. Kale temulina maka ga kuliirangamu na kunywerangamu. Oba munyooma ekibiina ky'abakkiririza Katonda mu Kristo, ne muswaza abo abatalina kantu? Mbagambe ki? Mbatendereza olw'ekyo? Nedda, sibatendereza. Mukama ye yampa ekyo kye nabayigiriza mmwe nti, Mukama Yesu mu kiro kiri kye baamuliramu olukwe, yakwata omugaati, ne yeebaza Katonda, n'agumenyaamenyamu, n'agamba nti, kino gwe mubiri gwange oguliwo ku lwammwe. Kino mukikolenga olw'okunjijjukira. Era bw'atyo bwe yakola ku kikopo, bwe baamala okulya n'agamba nti ekikopo kino y'endagaano empya ekoleddwa Katonda n'ekakasibwa omusaayi gwange. Buli lwe munaakinywangako, mukinywengako olw'okunjijjukiranga nze. Buli lwe munaalyanga ku mugaati guno, era buli lwe munaanywanga ku kikopo kino, munaategeezanga abantu okufa kwa Mukama okutuusa lw'alijja. N'olwekyo, buli alya ku mugaati guno, oba anywa ku kikopo kya Mukama nga tasaanidde, azza omusango ku mubiri ne ku musaayi gwa Mukama. Kale nno omuntu amalenga kwekebera, alyoke alye ku mugaati era anywe ku kikopo, kubanga buli alya era anywa nga tasaanidde, aba yeesalidde yekka omusango okumusinga, kubanga aba tategedde makulu ga mubiri gwa Mukama. Mummwe kye muvudde mubeeramu bangi abalwadde n'abanafu, era bangi bafudde. Naye singa tusooka okwekebera, Katonda teyali tusalidde musango. Naye Mukama bw'atusalira omusango, atukangavvula tuleme okusingibwa omusango awamu n'ensi. Kale baganda bange, bwe mukuŋŋaananga awamu okulya, mulindenga bannammwe. Era singa wabaawo alumwa enjala, amalenga okulya ng'akyali eka, okukuŋŋaana kwammwe kuleme okunenyezebwanga. Ebirala ndibitereeza nga nzize. Abakolinto embereberye essula 12. Abooluganda, njagala mutegeere ebifa ku birabo ebigasa omwoyo. Mumanyi nti bwe mwali mukyali bantu ab'ensi, mwabuzibwabuzibwanga ne mutwalibwa eri ebyo ebitali Katonda era ebitayogera. Kyenva njagala mutegeere nti tewali muntu n'omu Mwoyo wa Katonda gw'ayogeza n'agamba nti Yesu avumirirwe. Era tewali n'omu agamba nti Yesu ye Mukama, wabula nga Mwoyo Mutuukirivu yakimwogezezza. Waliwo ebirabo bya ngeri nnyingi, naye Mwoyo abigaba y'omu. Waliwo engeri nnyingi ez'okuweerezaamu, naye Mukama aweerezebwa y'omu. Waliwo okukola kwa ngeri nnyingi,
kyokka Katonda y'omu asobozesa bonna mu buli kye bakola. Mwoyo alabikira mu buli omu olw'okugasa bonna. Omu Mwoyo amuwa okwogera eby'amagezi, omulala Mwoyo y'omu n'amuwa okutegeera, omulala Mwoyo y'omu amuwa okukkiriza, n'omulala n'amuwa obuyinza obw'okuwonya abalwadde. Omu Mwoyo amuwa okukolanga eby'amagero, n'omulala n'amuwa okutegeeza abantu ekigambo kya Katonda, ate omulala n'amuwa okumanya emyoyo emirungi n'emibi. Omulala amuwa okwogera ennimi, n'omulala n'amuwa okuzivvuunula. Naye Mwoyo akola ebyo byonna y'omu, y'agabira bonna nga bw'ayagala. Kristo afaananyirizibwa n'omubiri, newankubadde nga gulina ebitundu bingi, naye gusigala nga guli gumu. Bwe tutyo naffe ffenna, Abayudaaya n'abamawanga amalala, abaddu n'ab'eddembe, twabatizibwa Mwoyo omu, ne tufuuka omubiri gumu, era ffenna twafuna Mwoyo omu. Omubiri teguba na kitundu kimu, naye guba n'ebitundu bingi. Senga ekigere kigamba nti, siri mukono, n'olwekyo siri kitundu kya mubiri, ekyo tekikijjaako kubeera kitundu kya mubiri. Era singa okutu kugamba nti, siri liiso, n'olwekyo siri kitundu kya mubiri, ekyo tekikujjaako kubeera kitundu kya mubiri. Singa omubiri gwonna gwali liiso, okuwulira kwandibaddewa? Era singa omubiri gwonna gwali kutu, okuwunyiriza kwandibaddewa? Naye kaakano Katonda yateeka mu mubiri ebitundu eby'enjawulo nga bwe yayagala. Singa byonna byali ekitundu kimu, olwo omubiri gwandibaddewa? Naye kaakano ebitundu bingi, naye omubiri guli gumu. Eriiso teriyinza kugamba mukono nti gwe sikwetaaga, wadde omuto okugamba ebigere nti mmwe sibeetaaga. Naye mu mazima ebitundu by'omubiri ebirabika ng'ebisinga obunafu, bye bisinga okwetaagibwa. Era ebitundu ebyo eby'omubiri bye tulowooza okuba ebinyoomebwa, bye tusinga okwambaza ekitiibwa, n'ebyo ebitalabika bulungi, bye tusinga okuwa ekitiibwa ekingi, ebitundu byaffe ebisinga obulungi kye biteetaaga. Bw'atyo Katonda bwe yatereeza omubiri, ebitundu ebinyoomebwa n'abiwa ekitiibwa ekisinga obunene, omubiri guleme kwesalaasalamu, wabula ebitundu byagwo bikolaganirenga wamu. Ekitundu ekimu bwe kirumwa, n'ebirala byonna birumirwa wamu nakyo. Era ekitundu ekimu bwe kiweebwa ekitiibwa, ebitundu byonna bisanyukira wamu nakyo. Kale mwenna muli mubiri gwa Kristo, era buli omu mu mmwe kitundu kyagwo. Era mu kibiina ky'abakkiriza Kristo, Katonda yateekamu abantu, abasooka be batume, abaddako be balanzi, ne kuddako abayigiriza, ne kuddako abakozi b'ebyamagero, abawonya abalwadde, abayambi b'abantu, abafuzi era n'aboogera ennimi. Bonna batume, bonna balanzi, bonna bayigiriza, bonna bakola ebyamagero, bonna balina ebirabo eby'okuwonya abalwadde, bonna boogera ennimi, bonna bavvuunula ennimi. Kale mwegombenga ebirabo ebisinga obukulu, era kambalage ekkubo erisingira ddala obulungi. Abakolinto embereberye essula 13. Ne bwe njogera ennimi z'abantu n'ez'abamalayika, naye ne siba na kwagala, mbanga ekide ekimala gavuga, oba ng'ebirebe ebikubagana. Ne bwe mba n'ekirabo eky'obulanzi, ne ntegeera ebyama byonna, era ne mmanya ebintu byonna, era ne bwe mba n'okukkiriza kwonna, okunsobozesa n'okusiguukulula ensozi, naye ne siba na kwagala, mba siriiko kye ngasa. Ne bwe mpaayo ebyange byonna okuliisa abaavu, era ne bwe mpaayo omubiri gwange ne gwokebwa, naye nga sirina kwagala, sibaako kye ngasiddwa. Okwagala kugumiikiriza era kulina ekisa. Okwagala tekuba na bujja, okwagala tekwenyumiikiriza, era okwagala tekwekulumbaza. Tekukola bitasaana, tekunoonya byako byokka, tekunyiiga mangu, era tekusiba kibi ku mwoyo. Okwagala tekusanyukira butali bwenkanya, wabula kusanyukira mazima. Okwagala kugumira byonna, kukkiriza byonna, kusuubira byonna, era kugumiikiriza byonna. Ne bwe wabaawo obulanzi, bulivaawo. Ne bwe wabaawo ekirabo eky'okwogera ennimi, kirikoma. Ne bwe wabaawo amagezi, galiggwaawo. Naye okwagala tekuggwaawo. Okumanya kwaffe kwa kitundu, n'obulanzi bwaffe nabwo bwa kitundu. Naye ebituukiridde bwe birijja, eby'ekitundu biriggwaawo. Bwe nali nkyali muto, nayogeranga ng'omuto. Naye bwe nakula, ne ndeka eby'obuto. Kaakano, tulaba kifaananyi bufaananyi, ng'abeerabira mu ndabirwamu eteraba bulungi. Naye luli tulabira ddala bulungi. Kaakano mmanyiko kitundu butundu, naye luli ndimanyira ddala byonna, nga kaakano Katonda bw'ammanyidde ddala. Naye kaakano ebiriwo biri bisatu: okukkiriza, okusuubira, era n'okwagala. Naye ekisinga obukulu
kwe kwagala. Abakkolinso embereberye essula 14. Kale muluubirirenga okwagalana era mwegombenga ebirabo ebigasa omwoyo, naddala ekirabo eky'okutuusa ku bantu obubaka bwa Katonda. Kubanga ayogera ennimi tayogera na bantu, wabula ayogera na Katonda, kubanga byayogera tewali abitegeera. Ebyama byayogera mwoyo yabimwogeza. Kyokka oyo atuusa ku bantu obubaka bwa Katonda abategeeza ebibazimba, ebibakubiriza era ebibagumya. Oyo ayogera ennimi yeegasa yekka, naye oyo atuusa ku bantu obubaka bwa Katonda agasa ekibiina kyonna ekyabakkiriza Kristo. Nandyagadde mwenna mwogere ennimi, naye kisingira ddala nandyagadde mwenna mutuuse ku bantu obubaka bwa Katonda, kubanga oyo atuusa ku bantu obubaka bwa Katonda agasa nnyo okusinga oyo ayogera ennimi, okuggyako mpozzi nga waliwo avvuunula, ekibiina ky'abakkiriza Kristo kiryoke kiganyulwe. Kale abooluganda, bwe njija gye muli ne njogera ennimi, mbagasa ki nga sibategeezezza ebyo Katonda byandaze, oba bye mmanyi, oba bye nnanga, oba bye njigiriza? Era n'ebivuga ebitalina bulamu ng'endere oba ennanga bwe bitavuga maloboozi gategeerekeka, omuntu amanya ate ekifuuyibwa oba ekikubibwa? Era singa engombe tevaamu ddoboozi litegeerekeka, ani ayinza okweteekerateekera olutalo? Ne ku mmwe bwe kiri. Bwe mwogera mu lulimi olutategeerekeka, omuntu ayinza ate okutegeera ebyogeddwa? Muba mwogeredde bwereere. Kyamazima waliwo ennimi nnyingi mu nsi, era tewali na lumu lutalina makulu. Naye bwe mbanga simanyi bigambo kye bitegeeza, mbanga omugwira eri oyo ayogera, era naye abanga omugwira gye ndi. Bwe mutyo nammwe nga bwe mwegomba okufuna ebirabo ebigasa omwoyo, mufubenga nnyo mulyoke muzimbe ekibiina ky'abakkiriza Kristo. N'olwekyo ayogera olulimi lw'atamanyi, asabe Katonda amuwenga okuluvuunula. Kubanga bwe nsinza Katonda mu lulimi lwe sitegeera, omutima gwange gusinza, naye amagezi gange tegabaako kye gakola. Kale nkole ki? Bwe nsinza Katonda, njagala omutima gwange era n'amagezi gange bisinze. Bwe nnyimba, njagala omutima gwange era n'amagezi gange biyimbe. Kale bwe kitaba bwe kityo, bwe weebaza Katonda mu lulimi olutategeerekeka, omuntu atategeera ky'ogamba asobola atya okuddamu nti amiina ng'omalirizza okwebaza? Weewaawo oyinza okuba nga weebazizza bulungi nnyo Katonda, naye omulala taganyulwa. Neebaza Katonda kubanga mwenna nze mbasinga okwogera ennimi. Naye mu kibiina ky'abakkiriza Kristo njagala njogere n'amagezi gange ebigambo 5 ebitegeerekeka, ndyoke njigiriza abalala, okusinga lwe njogera ebigambo olukunkumuli mu lulimi olutategeerekeka. Abooluganda, temulowoozanga ng'abaana abato, naye mu bye mukola mube ng'abaana abato abatalina musango, wabula mube bakulu mu kulowooza. Mu kitabo ekitukuvu kyawandiikibwa nti, ndyogera n'abantu bano nga njogeza abantu b'ennimi endala n'emwa gy'abamawanga amalala, naye era abantu bange tebalimpuliriza. Ekyo Mukama ky'agamba. N'olwekyo ennimi tezireetebwa lw'abo abalina okukkiriza, wabula lw'abo abatalina kukkiriza. Naye okutuusa ku bantu obubaka bwa Katonda kuliwo lw'abo abalina okukkiriza, so si lw'abo abatalina kukkiriza. Kale singa ekibiina kyonna ekyabakkiriza Kristo kikuŋŋaana ne mwogera ennimi, ab'ebweru oba abo abatalina kukkiriza ne bayingira, tebagamba nti mulaluse? Naye singa bonna batuusa ku bantu obubaka bwa Katonda atalina kukkiriza, oba ow'ebweru n'ayingira, ebyo ebyogerwa bonna bijja kumuleetera okuluma olw'ebibi bye, yeesalire omusango, ebyo byalowooza mu mutima gwe bibikkulwe, afukamire asinze Katonda nga bw'agamba nti ddala Katonda ali mu mmwe. Kale abooluganda, bibe bitya? Bwe mukuŋŋaana, omu aba n'oluyimba, omulala aba n'ekyokuyigiriza, omulala aba n'ekyo Katonda kyamulaze, omulala okwogera ennimi, n'omulala okuvvuunula. Ebyo byonna bikolebwenga olw'okwezimba. Singa wabaawo aboogera ennimi, abangi bandibadde 2, bwe basingawo tebandisusse ku 3. Era buli omu ayogerenga mu luwalo lwe, nga waliwo n'omulala avvuunula. Naye bwe watabavvuunula, olwo ayogera ennimi asirikenga busirisi ng'ali mu lukuŋŋaana, wabula ayogerenga yekka ne Katonda. Kyokka abatuusa ku bantu obubaka bwa Katonda boogerenga 2 oba 3, ng'abalala bageraageranya ebyogeddwa. Naye singa omu ku batudde ajjirwa ekigambo kya Katonda,
oli abadde ayogera asirikenga, kubanga mwenna mu mpalo muyinza okutuusa ku bantu obubaka bwa Katonda, bonna balyoke bayige era bonna bongerwemu amaanyi. Abo bafuna ekirabo eky'okutuusa ku bantu obubaka bwa Katonda basobola okwefuga, kubanga Katonda taleeta kutabukatabuka wabula aleeta mirembe. Nga bwe kiri mu bibiina byonna eby'abantu ba Katonda abakkiriza Kristo, abakazi basirikenga busirisi nga mukuŋŋaanye, kubanga tebakkirizibwa kwogeranga wabula okusirikanga ng'amateeka g'Ekiyudaaya bwe galagira. Bwe banaabangako ne kye baagala okumanya, bakibuuzenga babbaabwe eka, kubanga kya nsonyi omukazi okwogerera mu lukuŋŋaana lw'abantu. Kale mulowooza nti ekigambo kya Katonda kyava mu mmwe oba nti kyatuuka ku mmwe mwekka? Bwe wabeerawo omuntu eyeerowooza nti atuusa ku bantu obubaka bwa Katonda oba nti afugibwa Mwoyo, ategeere nti bye mbawandiikira mmwe kye kiragiro kya Mukama. Bwe wabaawo atafa ku kino naye aleme kufiibwako. Kale baganda bange, mwegombenga nnyo kutuusa ku bantu obubaka bwa Katonda, naye temuziyizanga kwogera nnimi. Naye byonna bikolebwenga bulungi era mu butebenkevu. Abakkolinso embereberye essula 15. Abooluganda, mbajjukiza amawulire amalungi ge nabategeeza ne mugakkiriza era mwe munyweredde, era ag'okubalokola bwe munaagakuumira ddala nga bwe nagabategeeza. Bwe kitaba bwe kityo, mpozzi nga mwakkiririza bwereere. Nabatuusaako ekigambo ekikulu nange kye naweebwa, ekigamba nti Kristo yafa olw'ebibi byaffe ng'ebyawandiikibwa bwe bigamba, era nti yaziikibwa n'azuukira ku lunaku olwokusatu ng'ebyawandiikibwa bwe bigamba, era nti yalabikira Keefa, ate n'alabikira abatume 12, n'oluvannyuma n'alabikira baganda baffe abasukka mu 500, bonna nga bali wamu. Abasinga obungi ku bo bakyali balamu newankubadde ng'abamu baafa. Awo n'alabikira Yakobo, n'oluvannyuma n'alabikira abatume bonna. Bwe yamala okulabikira abo bonna, n'alyoka alabikira nange, newankubadde nga ninga omwana omusowole, kubanga nze nsembayo mu batume, era sisaanira na kuyitibwa mutume, kubanga nayigganya ekibiina ky'abakkiririza Katonda mu Kristo. Naye olw'ekisa kya Katonda kyenva mbeeranga bwe ndi kaakano, era ekisa kye yankwatirwa tekyafa bwereere. Nakola nnyo okusinga abatume abalala bonna, naye si nze nakola, wabula ekisa kya Katonda ekiri nange kye kyakola. Oba yali nze oba bo, bwe tutyo bwe tutegeeza abantu, era bwe mutyo bwe mwakkiriza. Kale obanga abantu bategeezebwa nti Kristo yazuukira, lwaki abamu mu mmwe bagamba nti tewali kuzuukira? Kale obanga tewali kuzuukira, ne Kristo teyazuukira. Era obanga Kristo teyazuukira, bye twabategeeza tebiriiko kye bigasa, era n'okukkiriza kwammwe tekugasa. Ate era tubanga abayogera eby'obulimba ku Katonda, kubanga twakakasa nti Katonda yazuukiza Kristo gw'ataazuukiza, bwe kibanga ddala abafu tebazuukira. Kale obanga abafu tebazuukira, ne Kristo teyazuukira. Obanga Kristo teyazuukira, okukkiriza kwammwe tekuliko kye kugasa, era mukyali mu bibi byammwe. Era n'abo abaafa nga bakkiriza Kristo baazikirira. Obanga Kristo tumusuubiramu bya bulamu buno bwokka, tuli baakusaasirwa okusinga abantu bonna. Naye kyamazima Kristo yazuukira. Ekyo kye kikakasa nti n'abo abaafa balizuukira. Kubanga okufa bwe kwaleetebwa omuntu, era n'okuzuukira kwaleetebwa muntu. Kuba ng'abantu bonna bwe bafa olwa Adamu, era bwe batyo bonna balifuuka balamu olwa Kristo, kyokka buli omu mu luwalo lwe. Kristo ye yasooka, era bw'alijja ababe ne baddako, olw'enkomerero n'eryoka etuuka. Kristo ng'amaze okuggyawo obufuzi bwonna n'obuyinza bwonna era n'amaanyi gonna, n'akwasa Katonda Kitaawe obwakabaka, kubanga Kristo ateeka okufuga okutuusa lw'alirinnyirira abalabe be bonna. Omulabe we alisembayo okuzikirizibwa ye kufa, kubanga kyawandiikibwa nti, Katonda yamuwa okufuga ebintu byonna. Naye bwe kyogera ku bintu byonna, tekitwaliramu Katonda eyawa Kristo okufuga ebintu byonna. Ebintu byonna bwe birimala okussibwa mu buyinza bwa Kristo, olwo Kristo yennyini, mwana, n'alyoka afugibwa Katonda eyamuwa okufuga byonna. Era olwo Katonda n'alyoka afugira ddala byonna. Obanga abafu tebazuukira, abo ababatizibwa ku lw'abafu bagenderera ki? Kale lwaki babatizibwa ku lw'abafu? Era ffe lwaki tweteeka mu kabi buli kaseera? Abooluganda, olw'okwenyumiriza kwe munninamu era kwe nsanyukiramu mu Kristo Yesu Mukama waffe, nnyinza okukakasa nti nfa buli lunaku.
Kale obanga nalwana n'ensolo mu Efeso ng'omuntu obuntu kingasa ki? Obanga abafu tebazuukira, kale tulye tunywe, kubanga enkya tujja kufa. Temulimbibwalimbibwanga, kubanga emikwano emibi gyonoona empisa ennungi. Mweddemu, mulekeraawo okukola ebibi, kubanga abamu mu mmwe tebamanyi Katonda. Kino nkyogera kubakwasa nsonyi. Naye omuntu ayinza okubuuza nti abafu bazuukira batya? Era nti mubiri gwa ngeri ki gwe bajja nagwo? Musirusiru ggwe, ensigo gy'osiga temeruka nga tennafa, era eyo gy'osiga eba mpeke buweke, oba ya ŋŋano oba ya ngeri ndala, so tekiba kimera nga bwe kiribanga kimaze okukula. Naye Katonda agiwa omubiri nga bw'ayagala, era buli ngeri ya nsigo agiwa omubiri gwayo, kubanga emibiri gyonna tegiba gya ngeri emu. Waliwo ogw'abantu, waliwo ogw'ensolo, waliwo ogw'ennyonyi, era waliwo n'ogw'ebyennyanja. Waliwo emibiri egy'omu ggulu n'emibiri egy'omu nsi. Naye ekitiibwa ky'egy'omu ggulu kirala, era n'eky'egy'omu nsi kirala. Waliwo ekitiibwa eky'enjuba, waliwo ekitiibwa eky'omwezi, era waliwo ekitiibwa eky'emmunyeenye. Naye n'emmunyeenye tezenkanankana kwaka. Era bwe kiri ne mu kuzuukira. Omubiri guziikibwa nga gwa kuvunda, naye guzuukizibwa nga si gwa kuvunda. Guziikibwa nga si gwa kitiibwa, naye guzuukizibwa nga gwa kitiibwa. Guziikibwa nga munafu, naye guzuukizibwa nga gwa maanyi. Guziikibwa nga mubiri bubiri, naye guzuukizibwa nga gulinga omwoyo. Obanga waliwo omubiri obubiri, era waliwo n'omubiri ogulinga omwoyo. Era bwe kityo kyawandiikibwa nti Adamu, omuntu eyasooka, yatondebwa ng'alina obulamu. Kyokka Adamu ow'oluvannyuma yafuuka omwoyo oguleeta obulamu. Naye eky'omwoyo si kye kyasooka, wabula eky'omubiri obubiri, n'oluvannyuma eky'omwoyo ne kijja. Omuntu eyasooka yava mu ttaka, yakolebwa mu nfuufu. Omuntu ow'okubiri yava mu ggulu. Ng'eyakolebwa mu nfuufu bw'ali, n'abo abaakolebwa mu nfuufu bwe bali. Era ng'eyava mu ggulu bw'ali, n'abo ab'omu ggulu bwe bali. Nga bwe twawumbibwa ne tufaanana oyo eyakolebwa mu nfuufu, era bwe tutyo bwe tuliwumbibwa ne tufaanana oyo eyava mu ggulu. Abooluganda, kye ŋŋamba kye kino, nti omubiri n'omusaayi tebiyinza kufuna bwakabaka bwa Katonda, n'okuvunda tekusikira butavunda. Kambabuulire ekyama, si ffenna abalifa. Naye eŋŋombe y'enkomerero bw'erivuga, ffenna tulifuukira mu kaseera katono ng'akutemya n'okuzibula, kubanga eŋŋombe erivuga n'abafu balizuukizibwa nga tebakyaddayo kufa, era ffenna tulifuuka. Kubanga omubiri guno oguvunda gwa kufuuka ogutavunda, era omubiri ogufa gwa kufuuka ogutafa. Omubiri guno oguvunda bwe gulifuuka ogutavunda, n'ogufa ne gufuuka ogutafa, olwo ekyawandiikibwa ne kiryoka kituukirira ekigamba nti Gwe kufa, obuwanguzi bwo buluwa? Gwe kufa, obuyinza bwo obulumya buluwa? Obuyinza bw'okufa obulumya buva mu kibi, n'amaanyi g'ekibi gava mu mateeka. Kyokka Katonda yeebazibwe atuwanguza ffe ku bwa Mukama waffe Yesu Kristo. N'olwekyo baganda bange abaagalwa, mubenga banywevu era abatasagaasagana. Mweyongerenga bulijjo okukola omulimu gwa Mukama waffe, kubanga mumanyi nti okufuba kwammwe nga mukolera Mukama waffe si kwa kufa bwereere. Abakkolinso embereberye essula 16. Kale ebyo ebikwata ku kukuŋŋaanya eby'okuyamba abantu ba Katonda, nammwe mukole nga bwe nalagira ebibiina by'abakkiriza Kristo eby'omu Galatiya. Ku buli lunaku olusooka mu wiiki, buli omu mu mmwe abeeko ky'atereka okusinziira ku nfuna ye, ebintu bireme kukuŋŋaanyizibwa nga nzize. Bwe ndituuka, abo be musiima be ndituma ne bagenda n'ebbaluwa ne batwala ebirabo byammwe e Yerusaalemu. Bwe kirirabika nti kisaanye, nange ŋŋende, baligenda nange. Ndijja gye muli nga mmaze okuyita e Makedoniya, kubanga e Makedoniya gye ndiyita, era osanga ndibeera nammwe, mpozi n'okumalirako ddala n'ebiro eby'obutiti, mulyoke munnyamba okwongera olugendo lwange buli gye ndigenda. Kaakano saagala kubalaba nga mpita buyisi, nsuubira okumala nammwe ebbanga eriwerako Mukama bw'alisiima. Kyokka ndisigala mu Efeso okutuusa ku Pentekoote, kubanga nfunye omukisa munene okukolayo omulimu ogw'omugaso newankubadde ng'eriyo abalabe bangi. Timoteewo bw'alijja, mulabe nti tabaako kyatya ng'ali mu mmwe, kubanga akola omulimu gwa Mukama nga nze. N'olwekyo waleme kubaawo amunyooma, mumuyambe olugendo lwe lube lwa mirembe, ajje gye ndi, kubanga nze n'abooluganda tumulindiridde.
naye bye bikwata ku w'oluganda Apolo, namwegayirira nnyo ajje gye muli ng'ali n'abooluganda abalala, kyokka ye n'atayagala kujja kaakano, wabula alijja ng'afunye ebbanga. Mutunulenga, munywerere mu kukkiriza, mubeere bazira era b'amaanyi. Byonna bye mukola mubikozesenga kwagala. Abooluganda, mumanyi nti ab'ennyumba ya Siteefano be baasooka okukyuka mu Asiya era beewaayo okuweereza abantu ba Katonda. Mbeegayirira muwulirenga abantu ng'abo era na buli omu afuba okukolera wamu nabo. Siteefano ne Folutunaato ne Akayiko bwe bajja nasanyuka kubanga baaliwo mu kifo kyammwe. Era bansanyusa era nga nammwe bwe baabasanyusa. Abantu ng'abo mubassengamu ekitiibwa. Ebibiina by'abakkiriza Kristo eby'omu Asiya bibalamusizza. Akwila ne Pulisika awamu n'ekibiina ky'abakkiriza Kristo ekiri mu maka gaabwe babalamusizza nnyo mu Mukama. Abooluganda bonna babalamusizza. Mulamusagane mu ngeri eyaga nti mwagalana. Nze Pawulo mbaweerezza okulamusa kuno kwe mpandiise n'omukono gwange gwennyini. Obanga waliwo atayagala Mukama avumirirwe. Mukama ajja. Mukama waffe Yesu abakwatirwenga ekisa. Mwenna mbaagala mu Kristo Yesu. Amiina.